Simon otuuka n'okulayira nti maama we okufa yezo sente ze agambye okwebaka ku maama we Waguddewo okukaayana okubadde okw'amaanyi munnange omukunja atasera ku saate ne Sayimo omunene w'ekibuga jjukira nti nno akola ku bukedde esayidi eno kakati nno bye ngenda okubeera nga nkutuusako ko maaso awo obuzibu nno bubadde bwa ssente nno ku ssente ze baafuwa munnange ate omukunja atasera ku stage wali e London bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ku saate ne King Saha ye alaze munnange ate omukwano wali nga ayimba oluyimba lw'omujamaika omu bannange alina engeri gy'abadde ayimbamuko oba okugezaako okuyimbamu oluyimba lw'omujamaika ono ate mwatu ebibadde binyuma okamala kakati nno bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ku maaso awo kakasa nti nno osubscribinga ku saate n'okulayikinga vidiyo mu byonna kansuke nkutegeeze nti nno olutalo no lubadde wali munnange ate mu katambi lubadde lw'amaanyi wali enkaayana zibadde z'amaanyi nnyo kakati nno jjukira nti nno sente ze baafuwa munnange ate omukunja atasera wali munnange ate mu Yogi Festival e London wali jjukira nti nno ekivulu kino kyaliko munnange ate omukulu Bobi Wine kakati nno sente ze baafuwa munnange ate omukunja atasera omukunja atasera ye agamba nti no sente zaali nnyingi nnyo mwalimu $500 600 pounds ye ng'alaga nti nno munnange sente zaali nnyingi nnyo naye nga sente ezo wali yayogedde n'agamba nti nno Sayimo ye yali munnange ate ng'akutte nti ekiveera ekyo sente nti nno munnange zaali nnyingi weebityo munnange bibadde wali naye ng'ekibadde wali mu katambi Sayimo ye abadde agamba nti no leka nkuwe munnange ate $3,000,000 kossa ne laptop yange naye munnange sente ezo nze sente zino zinakola ki munnange ate zinakuŋŋaanya wali ku stage oh my god yonna gye biggweredde muganda wange enkaayana ebadde y'amaanyi nnyo nkubira wano gundi Moses andeetere Uganda emiliyoni 3 zongamba ne dola ze bampa dola 1,100 zirimu sente mmeka nga tetunagenda ku paundi ze bampa Toyinza kubona bukadde busatu nayo kuseze bibaze bilioni 5 tubaze sente ntono nnyo mu milioni 5 kino kigwe nawe ono mwana mwavu Sayimo nze n'ebyokwogera Sayimo tukole bwe tuti tugenda sirika Sayimo kwata sente zo z'ogambye ze banfuwa zizino dadi dola ezaalimu zonna dola tezirabikako kwata ongambye okwebaka ku maama wo zino ye sente zizo ate lwaki nninda zizo ogambye ze banfuuwa kyetugenda okukola ngenda kufuna $5 mwene ne laptop yange laptop yo ngitwale ngikozesa eki Sayimo mazima ddala neeraba Sayimo n'otuuka n'okulayira nti maama we okufa yezo sente ze agambye okwebaka ku maama we kugambye ze sente ze nakwatako n'enseka mu nsawo endala ne bakola endala ogambye wazigaba wagabirako gezaani n'ennamba ya mami ow'e Canada eyajja n'omukyala gwe yajja naye yampa $5 ne $6 dola ziri wa Sayimo byebyo no munnange nga we bitambudde nga wawulidde munnange eside eyo tebibadde ate byangu n'akamu nja kubanga mbikutuusaako ko ebinaba bisingako kaawo ku mukunja atesera munnange eside awo kankwongereyo ko wali King Saha avuddeyo ko wali by the way King Saha tukitwale nti nno actually tosobola butamuwa munnange ate credit engeri gy'abadde agezaako okuyimbamu yassa oluyimba luno She wants to be like Kabaka on TV. She wants to be like just the way you are. Olw'omujamaika muyite munnange ate Talasirele eside eno. Oh my god, yonna gye biggweredde actually akatambi kano kabadde kafuuse ettabu ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. King Saha avuddeyo n'akakasa n'agamba nti nno agenda funayoko akadde munnange abayimbiremukko ku nnyimba z'Abajamaika nga zino muganda wange yonna gye biggweredde abadde akakasa nga boogesako okulaba. She wants to be like Kabaka on TV. She wants to be like Kabaka Masaka. She got a big dream. See herself on a big screen. Nenda funa nakumba imbire mu kunyembe ze z'Abajamaika abo.
One time, one day. Just tichaita mu nsonga zonna. Bamba gwe jangu buzinga 23 November. Jukira nti ebiseera ebisinga King Saha akuba freestyle, atera nnyo okuba freestyle munnange, atera nnyo okutula munnange ate ku mento ez'aba Jamaica kakati ngaabo muganda wange. Bannange King Saha Katonda ye munnange yamuweesa mikono ebiri. Omwana alina bannange kye bayita eddoboozi. Oh my God. Actually ali omu munnange bw'otasobola ate kunyooma eside eyo ku bayimbi ate ab'ettabbu okuva munnange ate mu Uganda. Yoyo nno munnange ate mwana mwenzi munnange ate King Saha. Leero bwe nti era ku side yemu bwe mucekinzeko ngenda kubeera nga nkomako mu maaso awo kakasa nti nno osubscribinga ku site n'okulakinga video kasita obeera nga tonnaba.